Fa adi TV jimbani sakadi kanu ngenda kusaba subscribing ate ompere video no like. Juliana Kannyomozi yajjusa okuzaalira gino Muhoozi Kayini Lugaba byonna mbina ngenda kusaba subscribing ate ompere video no like. Bagita Fa adi TV jimbani updates buli kale zenkusako mbani updates zensose okunoonyerizaako. Ngenda kusaba subscribing ate ompere video no like onyigene kade buli wonyiga kade oba ofuna notification buli ka video matumideko manaje musinzo kubanga mu following abasinza mu ggwanga lya USA mu ggwanga lya Canada mu ggwanga lya Australia mu ggwanga lya Belgium Bulani Pro ali awo Juba mu South Sudan waliwo ne Nakato Aisha ali mu ggwanga lya Iraq kibuga bakita Baghdad mbagala nnyo mubali kubanga mu following n'abasinza mu ggwanga lya UK the United Kingdom namwe mbagala nnyo Banange ensonga eziwoza Juliana Kannyomozi banagana basinga balumiriza Juliana Kannyomozi nti gino Muhoozi Kayini Lugaba kitaye w'omwana Juliana Kannyomozi ono ebye bitabula yategese concert ye naye eraga nti bagitaddemu ssente nnyingi nnyo eri ku Sena Otero ate nga kiraga ssente zibataddemu zavudde mu magye zavudde maje mu UPDF sese zibatade mu concert ya Juliana Kannyomozi botunulia article eziwerako ku mikutu emitimbagano kusani articles ezisinga eza website ezitambuza mawulire ziraga nti akulu mu maje nadala bajina abamaanyi be batadde sente mu concert ya Juliana egenda kubawo nako olwaliro wali ku Sena Otero mu Kampala Juliana Kannyomozi bamuteddemu sente nyingi nnyo jukite bangi lisenga Juliana yakazaala omwana ono banagana basinga beebuza anti taata w'omwana omutuufu banagana basinga batandika okubuusabuusa nga bagamba nti Juliana Kannyomozi kitaye w'omwana ayinza okuba gino Muhoozi Kayini Lugaba mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kayini Lugaba nti kitaye w'omwana ono jjukira Juliana bwe yazaalira omwana we ng'ali mu ggwanga lya Amerika ibweru w'eggwanga gino Muhoozi yagendayo ku meeting okumukyalirako okulaba embeera mwali kati yali neebuuza singa baali tebalina connection yonna gundi ani ajja Muhoozi kikyali kirina omutwala ebweru w'eggwanga kikyali kimuletera okugenda mu abroad eri mu ggwanga lya Amerika okulinnya ennyonyi okuflyinga agendewa mu ggwanga lya Amerika nga tebalinawo connection yonna Jubula banagana basinga basinze bane bagamba nti Juliana Muhoozi alabika kitaye w'omwana jukire bange lise minister yava minister omu era nga minister we kitaye w'omukyala afumbibwa gino Muhoozi kushererwa taata we omukyala nga omulingira mu kifaananyi mukyala wa Muhoozi Kayini Lugaba kitaye w'omwana oyo omukyala oyo muka Muhoozi yava n'agamba nti awulira aliwo ayingirira amaka ga muwala we ayagala okutabangula obufumbo bwa muwala we wajino Muhoozi ne muwala we era agamba nti muyimbi wa maanyi nnyo ayagala okumuyingirira okulona obufumbo bwa muwala we taata w'omuwala oyo minisita omu kati ssaawa zino kiraga nti abamagye bebasinza oteeka ssente mu concert ya Juliana Kannyomozi agenda okuba ku Sena Otero mu Kampala kyokka nekirala kiraga nti Juliana bwe yazaala gino Muhoozi yaliyo mu ggwanga lya Amerika yagenda n'amumiitinga ebiseera ebyo bwe yazaalira akaana ako ke bayita Traji kaina kati sawa zino katabaniki kyokka ekisinga okwewuunyisa tewali omunnayuganda alina amanyi taata wa mwana wa Juliana Kannyomozi n'ekirala Juliana akweka omwana face bino byonna biraga nti omwana ono ayinza okuba ayinza okuba mwana wa Muhoozi Kayini Lugaba nga ate omwana naye kayamufaanana nnyo Muhoozi nga omuntu yenna bw'amulaba mu face amanyirawo nti mwana wa Muhoozi Kayini Lugaba naye ng'essaawa eno nno byefuze nnyo emitimbagano articles ezisinga ez'amawulire zitambula ku website ezisinga ne ku social media sites ezirako ez'amawulire ziraga nti mwana tu Muhoozi Kayini Lugaba yekitaye w'omwana wa Juliana Kannyomozi nzijukira mu mwaka gwa 2019 Muhoozi yaliyokko mu ggwanga lya Amerika yagenda n'amukyalirako ko Juliana jukira yali amaze okuzaala yazaala omwana ono mu 2018 Muhoozi Kayini Lugaba yaddayoko n'amukyalira mu mwaka gwa 2019 omuntu nga tomulinako connection yonna lwaki oba omukyalira emirundi egyo gyonna ogenda mu Amerika wagenda 2018 nga yakazaala n'omulaba nodda mu 2018 n'omumiitingira n'omwaka guno gwennyini gwe tulimu omwezi ogw'omukaaga walabisewo amawulire nga Juliana yamiitinze gino Muhoozi Kayini Lugaba mu State House Entebbe ewa Museveni ne mu maka bwa pulezidenti bamiitinze Juliana ne gino Muhoozi Kayini Lugaba ebisebisinga omuntu nga wamaanyi aba waddemba okufuna abakyala bonna bayagala katono Muhoozi waddemba okusaba nti njagala mukyalo ono aba asobola okumuwasa oba okumufuula mukyala we newankubadde minisita
tata w'omwana Muhoozi Kanyarugaba gwalina omukyala mu maka ngali official mukyala ali official newankubadde ageza okuleka nga agamba nti waliwo ayingirira maka ga muwala we ne mutabani we Gino Muhoozi Kanyarugaba oba obufumbo bwa muwala we ne Gino Muhoozi aba ddembe okwesalirawo nti ono omukyala mwagala era kiyinza okuba nga kisoboka nti ye ne Juliana mwattu baagalana musubscribing naye nga Juliana g'amazima bambi alabika yazaalira Muhoozi